ya Uganda ndose kigenda mu maaso okukiraba ensonga ezikutakatiza ddembe ly'abantu abantu baffe 18 abaabulawo abantu abattibwa mu November 2020 nga kwe kuli John Bosco Kibalame yabusibwawo talabika Rita Nakenya yattibwa Frank Senteza n'abalala bangi nnyo nga bw'obamanyi Dani Kyeyune so ensonga ekutte akati olunaku olwaleero paalamenti ya Uganda etudde era ng'emu ku nsonga ereeteddwa emu ku conditions ekwatuwadde okukoma mu paalamenti omulundi ogwokubiri bwe twatula mu paalamenti wiiki ewedde ku lunaku olwokusatu twategeeza nti twawuliza statement ya minisita ku nsonga okwemulugunya kwaffe ne tuweebwa ne tusaba paka leero okukomawo okubako kyetwogera so olunaku olwaleero tuzzeeyo mu paalamenti ne tubakubira ku fulo ya paalamenti files zonna n'obujulizi bwonna obuli videos eziraga abantu nga battibwa obujulizi obulaga ab'enganda z'abantu awo wennyini ababaka ba paalamenti bwe bakutte bannayuganda bulijjo we beetaaga ababaka ba paalamenti bagamba nti tetujja kukkiriza bannayuganda bajoogeddwa ekimala omuliro nno gukutte mu paalamenti olwaleero ababaka b'oludda oluvuganya gavumenti balemeddeko bagamba nti lipooti ze mutusomera ffe tetuzikkiririzaamu mutusomera lipooti ezitakwatagana kyokka ffe wetuleeta obujulizi obwaffe temwagala kubutunulamu bannayuganda babuzibwawo enkya n'eggulo bannayuganda basibwa mu makomere watali musango kyokka mwe mutugamba nti ffe tubawe obujulizi obumala ku ebyo ebizze birabwako nga tv ne rediyo ez'e Uganda zonna zizze zibyogerako zizze zifuna interview ku bantu abaabulawo famire zikaaba balaajana abantu baffe babuzibwawo mu zidroni bwe tuleeta ensonga zaffe ku fulo ya paalamenti muzikubamu ebituli timwagala tubalaga obujulizi obumala ffe lwaki mwagala tukkiriza lipoota zammwe nga naffe temutuwadde bujulizi bumala nti temumanyi bantu abo gye bali bwe bati ababaka b'oludda oluvuganya gavumenti basazeewo okwekandagga baddemu bafulume paalamenti era nga bavuddewo nga tebakkaanyiza na sipiika naye bagamba nti ensonga ezo ekimala baagala okuddamu okuwulira nti abasibe bonna abali mu makomera ku misango egy'ebyobufuzi bateereddwa otalika kwakkulizo konna n'ekyokubiri nti abantu abaawambibwa mu zidroni baleeteddwa either mu makooti oba nga ddala tebalina misango gy'abawambisa baweebwe abantu baabwe oba nga battibwa bakwate emirambo bagiwa bafamire bagiziike bwe kitabeera ekyo tebalina nsonga ebasiba mu paalamenti kubanga bagendayo kukiikirira bantu ate bo tebasobola kwesuulirayo gwa naggamba babeere comfortable nga abantu bakaaba bukaabi mu ggwanga Uganda bwe batugamba nti baleeta emirembe beebuuza nti gyegyo emirembe Mwami Museveni gye yaleeta eggwanga lyo lyalowooza bannayuganda balowooza nti babaleetedde emirembe kumba abaawamba obuyinza bo beereetera emirembe egyabwe egitayogerwako nga ne bowamba bannayuganda tewali akkuba ku mukono nga gwolowooza nti gwe oli waggulu w'amateeka ekyo ababaka b'oludda oluvuganya gavumenti kye bazze okumenyawo era kye bali mu kuwakanya ensonga lwaki bateesa nga bakugamba tewali kudda mu paalamenti okutuusa nga abasibe bonna bayimbuddwa ewatali kakwakkulizo konna kasita baba nga babasiba ku nsonga za byabufuzi awamu n'abo abalumirizibwa okuwambibwa mu zidroni abantu 18 nga baleeteddwa mu maaso g'omulamuzi bawozesebwe oba si kyo nga tebalina musango bateebwe oba nga battibwa bakwate amagumba g'abantu abo bagaddize abafamire baziike ku bantu baabwe ku fulo ya paalamenti files zonna n'obujulizi bwonna obuli videos eziraga abantu nga battibwa obujulizi obulaga ab'enganda z'abantu engeri gye banyumyamu abantu abo gye baabulamu okukakasa ddala si kituufu nti abajulizi beekweka wabula gavumenti eyabeekweka negana obajjako obujulizi ate nga n'abalala gavumenti beegamba nti tebaliiyo tuleese obukakafu nti ddala gye bali national IDs bazirina passport bazirina voter slips bazirina nga ddala si kituufu gavumenti kyeyagamba nti abantu bano tebaliiyo so ekyo tukiyiyeeko amazzi ne tubaleeta obujulizi bungi nnyo obujulizi tuleese bungi nnyo mulina videos eziraga obutujju obutemu abantu okukwatibwa nga tebawozesebwa bingi mu abantu abakolera ku byennyanja fishing communities ensonga z'obusiraamu byonna tubireese mu nsonga eno buli kyoyina yaffe era bwe tumalidde nga enkalu zenywedde nga twagala ngaffe aba opposition nga kyetusinga okwetaaga kufuna results ku bantu baffe ababuzibwamu 18 okulaba nti abakola ebikolobero ku bantu n'abaabatta babeera nga basasula
era tumaze ebbanga n'obulona mu palamenti wedda nga tugezaako okulaba kutema mpenda okulaba nti tufunya tutya amazima n'obwenkanya bwe biggweredde nga palamenti esazeewo ebintu bisatu wano wammanga okusookera ddala nga leader of opposition naffe tubadde tusabye palamenti ya uganda okubeera nti abantu bonna abaakwatibwa ku nsonga z'ebyobufuzi bateebwa bunnambiro nga tebaliiko kiki oba kiki wabula ekyo atanejero wa uganda wetumaliriza ng'akaanyiza naffe nti agenda akontaktinga chief justice akontaktinga principal judge chief registrar of high court abo bakwasaganya n'ensonga z'amateeka z'okuddukanya ekitongole ekiramusi wamu ne dpp akola ku kusindika abantu mu makooti okulaba lisiti z'abantu bano abaludde mu makomera oba baprisonas oba petita police prisoners nagamba oluvannyuma n'aba abafunye lisiti eyo bamaze kubayiga bagenda kujja bategeeze palamenti ensonga eyo era balabe nga abantu abo bateebwa ekyo kyekisooka kikanyiziddwako tulindiridde ku sipesene ya palamenti okulaba nga ntone geno n'abakulembeze ba gavumenti nga bateeka mu nkola oba bawa ekitiibwa ekyo kibasuubiza bannayuganda ekyokubiri nga opposition tubadde tusabye bateekewo akakiiko ak'enjawulo akeetongodde akayitibwa judicial commission of inquiry kanoonyereze ku nsonga zino zonna zetwatadde mu kiwandiiko kyaffe ensonga zino omusanvu okuli ba political prisoners abantu abatulugunyizibwa ku nnyanja okuli ensonga z'abasiraamu abasibwa nga tebabuzisibwa okuli abantu abaludde mu makomera yadde sibangaabufuzi naye nga bakwatibwa napoliisi oba mu prisons okuli abantu okubeera nga batrayibwa mu court martial ng'ate basivilian tebalina kubeera nga bakozesa kooti z'amagye ensonga zonna nga twaziteekako nga tusabye zibeere nga ensonga ezo zitunuulirwamu nnyo era wetumalidde nga judicial commission of inquiry nga palamenti esazeewo ng'ekulembera sipiika netamu ng'eyakubiriza palamenti ya leero nti tekyetaagisa kuteekawo judicial commission of inquiry kuba kijja kuleeta positive ku consolidated fund nga bagamba ssente zijja kuba nyingi ez'okuteeka mu komishoni eyo okutandika okunoonyereza ku nsonga ssente zijja genda nyingi ekyo kyebakote naye ne bamaliriza nga bagambye nti baddemu bawe Uganda Human Rights Commission obuyinza enoonyereze ku nsonga zino eno no Uganda Human Rights Commission yeekulirwa omukyala Wangatya so tubadde tulinamu obuzibu olw'ensonga omukyala yavaayo okwemabega n'ategeeza nti ali mu kuti atambulira mu kutiisibwatiisibwa oba ali mu kutya olw'ensonga y'okuba nti nno abamu ku banne bajja n'emmundu mu meeting so ffe nga tulowooza ti omuntu akolera mu kutya ayinza okuba nga okunoonyereza kwe kulimu ebintu bikubibwamu ebituli olw'ensonga tayinza kumanya oba bamutiisizatiisiza oba nedda kyokka tubadde twagala bateekawo akakiiko ak'entongole aka judicial commission of inquiry kakole kwenye ensonga naye tekisobose sipiika n'ategeeza nti bagenda kuengagina ne Uganda Human Rights Commission ne mu meeting nga balina leader of opposition n'abakulembeze mu side ya gavumenti bategeeza commission kiki baagala era bakireetera obujulizi bwonna n'abajulizi bonna abali ebweru ku nsonga z'abantu baabwe ababuzibawo n'ababattibwa ensonga ey'okusatu ebadde komiti ya palamenti tubadde tusabye nti ne palamenti yennyini yakolemu akakiiko ak'enjawulo eronde mu babaka ab'enjawulo n'abantu abalala tukole olukiiko olujja ne palamenti naye enoonyereze ng'ekoze independent committee egendewo mu field enoonyereze egende mu makomera egende mu masemu ebiki byonna naye ekyo bamaliza bannaffe bagambe nti engeri gye waliwo engeri gye waliwo Human Rights Committee ya palamenti tukozese komiti eyo naye ne bagamba nti olw'okubanga eyinza okuba n'obunafu wano ne wano bagatteko ne komiti eya Ministry of Internal Affairs zonna zibeere nga zitandikewo ddala omulimu nazo okwongera okunoonyereza ebyo ebintu n'okulaba ng'abantu abakwatiddwa mu ngeri ey'amanku ekyo n'okusibibwa nga tebawozesebwa babeere nga bateebwa n'abo abattibwa abo abaabikola ebikolobero byabwe babeere nga babisasulira ensonga esembyo ebadde ey'okuna ebadde yakubeera nti abantu abatwalibwa mu court martial nga bawozesebwa nga tebannansi ekyo sipiika of palamenti akyogeddeko n'agamba nti ensonga eyo tetusobola giteesaako kubanga kisangu kyali mu supreme court abantu bawangula court of appeal constitutional court yayisa
nti omuntu yenna nga munnansi nga si munnamagye takkirizibwa kukozesebwa era neeragira nti abantu bonna abaali basibiddwa mu makomera ag'amadde nga bannansi baveeyo batwalibwe mu kooti zino eza bulijjo wabula gavumenti egambye nti yajuulira erina omusango oguli mu supreme court era negamba nti tesobola kukyusa bantu abo paka nga omusango gwa supreme court gumaze okukozesebwa so okusinziira ku nsonga ezo zonna eyo y'ensonga eyokuna ne bagamba nti eyo balindeko supreme court bakole omulimu gwayo kubanga palamenti esobola kubeera nga ettamu okuyingira emirimu gya kooti so ensonga bwetyo bwewadde naye nga bayandilaki okutegeera kwali ekintu kiri kimu kyokka brief ngaze kyenkuwa nti nno wetuviiridde wano lunaku olwale ku nsonga z'eddembe ly'obuntu akakiiko ka palamenti ak'eddembe ly'obuntu kagenda kutandika okuddamu okutunulira ensonga ezo Uganda Human Rights Commission egenda kuddamu okutunulira ensonga ezo ate ne Attorney General alina okudda mu palamenti n'aripootinga nga amaze okukontaktinga ba government officials abantu bonna abali mu makomera nga tebawozesebwa nga bakwatibwa ku nsonga z'ebyobufuzi ebyo bye tugenda okufolowingako ng'ate bwe twadressinga ne avenues endala kubanga kimanyi bulungi ti mu mateeka waliwo ne avenues endala nyingi zetusobola okubeera nga tukoze era tukyagenda nazo mu maaso ez'okugenda nga tuwolereza abantu ez'okubasabira writ of habeas kubasaba ababuzibwawo ne spare applications ez'enjawulo tujja kugezaako buli kye tusobola okulaba nga tulwanirira abantu baffe okufuna amazima n'obwenkanya naye tukobola bannayuganda bonna abali eyo teddembe ly'obuntu terina political color teriiko class teriiko wa security teriiko atali wa security n'olwekyo ffenna tujoyininga amaloboozi gaffe abantu bateebwe ababuzibwawo bateebwe tuvumirire ekiwamba abantu kubanga si kirungi ate kibi nnyo naffe tulaba nti ne mu gavumenti ezasooka kyekyavumirizanga gavumenti ezasooka kyekyasinga okuwulikika kakati ne bano bwe baba nga kye baliko era bannaffe bakoligiza abamu bakirese n'okufuna ne bagamba nti kibi nnyo gavumenti okubona ngaesawa neyogera ku bintu by'okubeera ng'abantu babuzibwawo tekirina kubeerawo mu uganda nolwekyo ffenna tulina okukibuulirira bannange bakwano bange mwenna abaliko nsigadde eza Shamim Malindo paka mu mukyalo wa Kampala Shadow Justice Minister tuli wano ku Parliament ya Uganda e Kampala era nga ensonga za ddembe lya butuzi ezikyagenda maaso ku Parliament ya